okuba nti ab'ebyokwerinda abaweebwa ebbaluwa bakuntumye nabo tebamanyi. Kyova olaba twagala okubuuza gavumenti ani ayina obuvunaanyizibwa obw'okuleeta omutemu ono mu kkooti avunaanibwe. Beebanga ne poliisi tugamba mbu nabo tebamanyi, ani amanyi? Kyannaku. Era twebuuza ani avunaanyizibwa ku nsonga eno nga poliisi erina okumukwata naye tubuuza nti aliwa. Byampuna, we don't know. But we pray nti tufuna justice. It's a pity that even police, which is supposed to produce the murderer or the suspect in court, is also narrating the same story of his whereabouts. So, at the end of the day, who is going to help us? Who is going to bring this criminal to court? Who is going to convict? Who is going to play a role? For us, we are vulnerable. We don't have the machinery. We cannot look for a murderer and bring him to court. Tomorrow we are going to court, but we don't know whether the police would have got him or not. We are in a dilemma, and that's why we are appealing to the government to play its role that we get justice. That's our prayer. Tela mule ememe zaffe ziwumule ate naye awumule ne bazadde bawumule naye bwe babanga abazadde bakimanyi nti ali COVID-19 positive ate batukinoonyereza nga n'ejjinja jaga gye bakikolera tekiriyo kitegeeza nti ne bakanso babi nnyo era balimba ate era singa nze mbadde mu buyinza ne bakanso abo mbadde nsobola okubajjako ebbaluwa zaabwe era nsaba eggwanga bwe kibanga bwe kisoboka nabo basobole okubayimiriza kuba omulimu gwe bakola si mulungi naye ate Kirabo takomye kutta mwana affe bw'abanga mutemu nga mutemu era ajja kutta ne mu famire tukikiriza nti ajja kutta kati abazadde bamukweke nga bakimanyi guli guba muzimu guba mwoyo naye Kirabo bw'abanga teyatta Desire aveeyo emmeeme yeewummule naffe tuwummule nga tukkiriza nti kyekikyo ddala kuba yantuukirira olunaku lumu najja n'aŋŋamba nti talina musango teyatta ddala bw'aba teyatta ajje kkooti eramule emmeeme zaffe ziwummule ng'abazadde naye awummule amanya bampita Justin Kayiwa ndi anti w'omugenzi Desire Mirembe personally nali mumanyi kubanga yasomanga Kampala Parents n'avaayo n'agenda e Namagunga naye nze bannamawulire mbeebaza okuba nti muzze ate mwapiikinze interest mu musango guno. Omusango guno kasa gunaava mu mawulire omutemu ajja kukoma watte n'omulala. Nze ku lwange Kirabo si suspect, he is a murderer. Lwaki? Nange kantwala omukisa guno okwebaza poliisi. Poliisi ye Uganda bw'esalawo okukola ekintu ekyokikola. Investigating omusango guno tebalina wadde akantu bwe bati ke baalekayo. Kambawo example. Obumuku obujulizi poliisi bwe yaleese mu kooti. Omutemu bw'akwatibwa mu 2015 akonfesinga enzita gye yattamu Desire Mirembe. Poliisi ejjayo video camera ne recordinga confession ye. Confession eno gye njogera bagizanye mu kooti emukono. Mwe n'abali wano abalina ba correspondence emukono bajja kibagamba. Mu confession yeri alaga bwe yatta Desire agamba nti yamuvuga yamujjako wasi small n'avuga n'ayite seeta kireka mukono n'amutwala erugazi ne ba branching off katono. Mu video alaga ne we yamusalirako obulago. Mu video alaga ne we yakweka omulambo nti olwamala okusalako Desire obulago okuconfusinga abananoonyereza n'akozesa simu ye yennyini na whatsappinga simu ya Desire nga amwebuuzisa nti it's a Friday oliwa olwavaawo era mwabasula makanisa mwegendereze. Omutemu olwamala okutta Desire Mirembe yavuga n'asula mu Deliverance Church e Makerere nga kyafa akonfusinge abagoberezi in case akwatiddwa abagoberezi bagambe nti ono twali naye ekiro ekyo. Poliisi olw'okuba yali ngezi nnyo ng'erina okufining out
Kirabo Mathew yatuuse ddi mu Deliverance Church aba church ne baconfessing ati twamulaba saa 8 ogw'ekiro ng'ate omwana yatibwa ssaawa 5 era mu confession ya Kirabo agamba nti kyamutwala eddakiika 2 kwasatu okuvuga okuva e Lugazi okutuuka e Kampala jjukira ekiro tubabeera yoyo jaamu. So bwe yasula mu church ekiro bwe bwakya atwala simu ya Desire Mirembe n'agisuula ekiteezi kasasiro. Bino byonna byogera ku video. Olwavaawo emisango gya Nnagomola nga defilement, rape, murder, robbery baba tebannaba kutwala mu kkooti basooka kukebera buwongo. Poliisi ne mutwala mu police clinic Ensambya ne bamukebera nga mulamu. Awo wennyini n'ademonstratinga ensala gye yasalamu omwana. N'agamba nti egyo emisuwa ebiri gye nasala ogumu gutwala musaayi omulala gutwala okisigeni nti bwe bagikusala tosobola kumala ddakiika 2 ku nsi. Bino byenjogera bwe mba nnimba Katonda mpa ekibonezo. Bino biri ku video ye. Wulira. Kakati enkeera mu kkooti era omujulizi wa poliisi pathologist w'emulago eyakola postmortem ku Desire Mirembe yagamba yamala eddakiika 4 akebera omulambo gw'omwana n'akizuula nti yalina ekiwundu mu bulago wano. N'agamba nti omuntu eyasala omwana oyo alina okuba nga alina medical background ti emisiwa giri egyasalwa basawo be bagimanyi nti kasita ogisala tomala ddakiika 2-3 ku nsi. Mujjukire omutemu ono yali Makerere ng'asoma medicine meaning yalina medical background. Kakati ebyo byali ku confession statement ye. Kambazeyo emabega. May this year omutemu yagezaako okusaba passport nti agende mu America akole masters. Ne tukizuula nti n'essomero lyagenda okukola mu masters lyaggalawo dda. Bannamawulire ne muyingira mu nsonga eyo. Kano Edith Nakalema wayingirira mu nsonga eyo. N'atutwala ne tumiitinga principal judge ono mupya Nzaije. Naye apologizing eri kuffe n'agamba mu nsonyiwe bulijjo simanyi nti waliyo n'omusango guno. N'atwashuwalinga nti COVID kasita akakkanamu omusango gulina okuwulirwa. Era ne gutandika okuwulirwa emukono omulamuzi ayitibwa Henry Kaweesa. Gwatandise nga 9 October. Right? Omulamuzi ono ne tumwebaza. Alaze obuvunaanyizibwa. Omusango guno nze abagamba buli lwe guwulirwa mbeera y'emukono. Olumu abadde aguwulira paka ssaawa 11:00 nga kyagamba nti alina okuwulira omusango guno gukole ki gugwe. The other week twali tuli mu kkooti nga omusango gulina okuddamu okuwulizibwa ku Monday. Lawyer w'omutemu n'agamba nti agenda kubeera mu kkooti ku olwo. Omulamuzi n'abagamba muli ba lawyer 2 omwe abeere omusango guwulirwe. Omulamuzi okay nakkiriza nabo nti guddemu guwulirwe ku Lwokusatu. Twagenza okuddayo ku Lwokusatu omutemu teyalabiseeko. Kati ne tukizuula nti olunaku lawyer lwe yali asaba lwe yagamba lwe yalimba kkooti nti alina omusango na mu kkooti omutemu yali akola mbaga ye kubanga kati we twogerera alina omukazi mu Uganda naye nga mu America gwe yawasizza. Yamuwasizza ng'ekigendererwa ekiri kimu kudduka Uganda genda mu America kubanga tukimanyi kasita owasa mu America automatically ofuna green card. So y'ensonga ezibakoze eki ezibayisizza wano. Ffe Kirabo si suspect. Kirabo mutemu era anoonyezebwa. Kino kankibabuulire. Ekirala mu May bwe nawuteeka ku wolo yange ensonga za Desire Mirembe omuwala omulala nani boxing nga nangamba Mr. Gashumba Desire siye kanti waliwo n'omwana omulago yadeetingako eyabula. So kino si kyakusaagiramu. Mitima gyaffe nga famire okulaba nti nno giweweerako naye wetubadde tutuuse ng'era neebaza essiga eddamuzi we libadde lituuse state attorney w'emukono nga bagezezzaako okukola ogwabwe naye tubadde tulindirira okulaba enkomerero y'omusango guno. Omutemu Mathew Kirabo n'atubulako. Tuli mu wiiki namba tuwanjagidde security agencies zonna twongera okuwanjagira government ne security agencies zonna okulaba nga bakwata omutemu nga bamuzza mu kkooti olunaku olw'enkya. Tuli banyiikaavu nga famire emyaka 7 gye tumaze nga tunoonya obwenkanya
tulwanye entalo nga bwe mbadde muziraba naye tukyabuliddwa obwenkanya. Mwenna abampuliriza mu press conference eno n'abandaba tunoonya Mathew Kirabo, famire ye bebanga ye muyina, abamukwese bonna babati yatta Mirembe Desire ajje mu mbuga z'amateeka bamwejjereze, naye okubula kitukubye enkikwe y'amaanyi era tuwanjagira bonna bekikwatako okulaba ng'omutemu akomawo mu kkooti avunaanibwe baabanga omusango agusinze, naffe tuweweere twagala ekintu kino kive mu ddiiro. Mbeebazizza nnyo bonna abalina kye bakoze okulaba nga omusango guno gutambula, ba activities bonna abatuyambyeko bannakubeebaza nti emyaka 7 muyimiridde wamu naffe nga mulaba nga mulwana nga mutegeeza ensi eno nti obwenkanya bwetaaga okubeera mu ggwanga lino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya nze Emmanuel Musoke nga nyimiridde wano ne famire yange yonna ku lwa omugenzi Desire Mirembe eyattibwa mu mwaka gw'2015. We want to tell the world that we are here for justice. Our daughter was murdered in the year 2015. It has been 6 years pleading for justice. We have fought wars, we have been in papers, we have moved everywhere up to the state. We thank Afande Nakalema, the police, the security agencies, the detectives. They have played their role. The judiciary had been quiet for the last 6 years, but finally, with the help of principal judge, we had come closer to see justice. But meanwhile, the suspect in this murder case has disappeared. So we are appealing to the public, whoever knows Mathew Kirabo, that he should come to court. He should come to court. If he did not murder our daughter, let him come to court. If he is not guilty, the court will let him free. That's what we are playing for. Let him come to court. We appeal to government, security agencies, whoever has the knowledge of Mathew's whereabouts, that tomorrow we are going back to Mukono. He should be produced to court, either by himself or by security agencies. Anybody who has a clue about his disappearance, he should come to court. That's what we are appealing for. We've been fighting for the last 6 years. We need peace. We need this thing to get over our heads. We are not going to benefit much about this, but we want to put it to the end. Let Mathew be produced in court by anybody, whoever is involved, the big shots in the judiciary, their parents. If he is not guilty, you bring him to court, the court will set him free. That's our appeal as a family. Thanks for coming. Police ekola kyonna ekisoboka okunoonya omutemu guno. By the way, kyakinalidde bagamba yayogerera confession statement bw'amala okutta Desire Mirembe simu ye yagiteeka bagita batya flight mode nga tosobola kumutrackinga, okitegeera. Kati we twogera yeekwesenga message, okitegeera. Naye nga police ekola kyonna ekisoboka okumukola ki, okumufuna. But what I can tell you, he will run but he won't hide. Police kuguno musango siyina buzibu bwonna na police sijja kulimba. Ekoze kyonna ekikola ki ekisoboka. Police esombye abajulizi abasoba mu 13 okuwa omusango guno. N'abawabi ba government emukono, they've done a good job. Actually ekyakinedde bagamba ku Monday baloya be bategeeza kooti nti Kirabo yali alwadde COVID tasobola kubeera mu kooti. Bwe twanoonyereza ebiwandiiko bye yawa kooti twagenze okizuula nga nabyo biyiiye, ta testing anko positive for COVID. So he's hiding somewhere.
oba ali mu honeymoon ye naye mbabuulire naye gyali talina mirembe. I think for the last 3 weeks, personally, I've attended court in Mukono. In May this year, with the help of Colonel Edith Nakalema, we met the principal judge who apologized to us that the matter of fact is that he was not even aware of a case involving a young girl called Desire Mirembe. And he assured us that the first session after COVID, he will make sure that Desire's case is heard. And what he did, he assigned a judge by the name of Henry Kawesa. He's the trial judge in Mukono. I've personally attended court sessions in Mukono. And one of the witnesses, the DPP's office produced before court, and the evidence that was produced was very simple. Police arrested Desire Mathew Kirabo in 2015, and he confessed that he personally killed Desire Mirembe. What police did then was to make sure that that confession is on video. This murderer confessed on video how he picked Desire Mirembe from Oasis Mall. He drove from Oasis Mall. By the way, something I forgot telling you in Uganda. Even the money, this is in his confession, even the money he used fueling the car that transported Desire from Kampala to Lugazi, it was Desire's money. So he drives her from Kampala, he branches off near Lugazi sugar plantations. In that video, he clearly shows how he cut Desire Mirembe's neck, where he successfully hid Desire Mirembe's body, and how he drove from Lugazi sugar plantations to Deliverance Church. By the way, you guys who spend nights in night prayers, they are hyenas in those night prayers. This murderer, after killing Desire Mirembe, he spent a night praying in a church called the Deliverance Church. That's why personally I've never attended a night prayer. So early in the morning, what he did, he drove to Chitezi, where he dropped Desire Mirembe's phone. So in the video, he clearly shows police officers where he had thrown the phone that belonged to Desire Mirembe. In the capital cases like murder, defilement, robbery, before you are produced before courts of law or before you make other statements, they have to test your mind and see if you're a normal person. So police took him to Nsambya Police Clinic, where he again confessed how he personally alone murdered Desire Mirembe. He demonstrated to police officers that the nerves he cut, one of them carries oxygen, another one carries blood. That the moment someone cut those nerves, you cannot survive for 2 minutes. That's in his confession. Then the following day, another witness, a government pathologist from Mulago Hospital, confirmed that indeed Desire Mirembe's nerve veins were cut. And this pathologist clearly made a statement that someone who murdered this young girl must have a medical background. There is no way you can know those veins unless you have a medical background. Now, what evidence do we need? Okay, police can call him a suspect, but for us, he's a murderer. Now he's on a run, he's hiding. And we need him. Now there's another scenario. Last week he was supposed to appear in court on Wednesday. He was nowhere to be seen. And his lawyers told the court that their client was sick, he was suffering, that he had contracted COVID-19, to us which was a lie. We've verified with the hospital where he purportedly got those results from. They are saying they have never had such a patient. Monday last week, he conducted a civil wedding. So as we speak, Kirabo Mathew is married to an American citizen called Janice Bakibinga. What we know, Kirabo is not in love with this young girl. No way. This idiot, he's paving a way how we can run out of Uganda. But we've notified all security agencies, locally, at a regional level and at a global level.
we need this man where he belongs. If Desire is not in upper prison, you ladies, you may be the next candidate. Era ndi family friend abantu bonna mbamanyi bulungi nkulidde mu nnyumba y'aba Desire. Embeera yali ya kikangabwa nnyo kubanga omwana twali tumanyi bulungi nga mwana wa mpisa, mwana mulokole, taata we muntu mulungi nga mwana wa mpisa, ye manager wa taata we, ye buli kimu wa taata we nga talina tabu na muntu. Kyatugwako okulaba amawulire nga Desire yattibwa mu ngeri eyo. Naye kyembakakasa kye twagala bwenkanya kuba kye tusaba bwenkanya eri famire ya Desire Mirembe. Kyekyo kye tusaba kubanga taata we taddanga ngulu fe ababeera naye tarecoveringanga ku kintu ekyo. Maama we twogera naye si oli Desire yatuteekamu ekikangaba ky'amaanyi. Mu kyensaba mu byonna nsaba bwenkanya. Omuntu osobola kutta mwana wa muntu ne wayita emyaka 6 n'ogenda mb'owasa mb'ofuluma eggwanga. Kyensaba bwenkanya mu nsonga eno. Desire yali mukwano gwa mulenzi. Desire beesanga ku church, beesanga ku university. Babeeranga n'omulenzi nga bamukwano. Kati bwe tugenze okukola press conference ku Sheraton, abajega baayo ne batugobayo. Okitegeera mu butwonoona brandi yaabwe eyo. Sheraton Hotel yazimbwa Sapporo Milton Obote. Okiwulira ndowooza nze okuva 1993 mbadde ngenda mu Sheraton eyo nayo sirigiddamu. Okitegeera ndowooza omuntu yenna akolagana ne bannayuganda banyigiriza tulina omusibira ekikookolo byebyo.